Abana omukulu yanyiganga essimu Kenzo yalina akawoowo kawunya akawangaliddemu nerero kakyawunya nena obajje mubuze Kenzo kawoowo kyako Kenzo nyumiddwa obulamu bonna Masaka nze Kenzo oyo era abewunya lwaki Kenzo asobola okufuna omukazi yenna basiru toyinza mudefining nga smart wire Nesaawa zino nono gwe bagamba nti gwe yafunye minister. Muveeko Kenzo. Atula bwati. Tekyewuunyisa. Ebyo temuli atalabye n'ebisinga ebyo. Kenzo omumanyi. Singa tiyali muyimbi yandibadde ba top smart wire. Akuba akagoye n'awunya. N'awunya bulungi Kenzo oyo gw'omumanyi. N'asala akalevu ne yeekomba emimwa bwati n'anyiga essimu. Buli muwala ng'omulakola waayi. Era abaana bayimbi b'ennaku zino mwe temulabye bintu. Yanima ssente za Federation. Neze kunyumiza liyo life story z'abantu b'endabye mu bulamu. Yakume za Federation naye ng'oma obaddewo mu lugendo. Era twayawukana naye nkwogere nkubuulira bitendo bye Kenzo. Awunya. Akawoba akajjawa oba bakatabula ne baleeta kali ne baleeta kano kwegane buuka noonya ku market tokalaba akawewo emmotoka ya Kenzo tebaginaaza washing bay bagibuufinga batya abamanyi ebya washing babimanyi era bwe wabuuzanga emmotoka y'omukulu eri wange bali mu kugibuufinga nange kyannema okutegeera omwana oyo wessenyange Kenzo olumu ninsenule yangobako nga mpunye engatto manyi ninsonula oyo muzibu yagana okuva mu mmotoka yagana okuva mu mmotoka yagamba ki nagasinza kuva mu mmotoka babiji aba abavubuka baveewo abavubuka abo bandabikira bubi bawunye engatto nengamba tufudde kuva ddanga ino olugezi nze ndabye ebintu mwinda waliwo abantu bensangane nawe walina akagatto nga kawunya okikkiriza yali tawunya nze kuva ddani musajja muyonjo kati lwaki yagaa nti muwunya waliwo abantu abalina embeera zaabwe nga zeewu yalemera mu mmotoka babijje n'agula sipule omukulu najja n'ayingira abantu babijje bana gundi didi puzzle ayina emboozi bannaye naye but honestly mu bayimbi bensinkanye Kenzo is one of them awunya obulungi agambye agenda neyeekuba obubwo n'awunya kati naye maye awunya nnyonyi because as on Galaxy ngava mu beat so the mu interviewing yo studio yonna era nzijukiza ne questions we yajja since ya mu interviewing but twayingira mu studio Nimrodi yali am interviewing oh my god bayina okuwunya obulungi kintu kirungi omuntu takyerabira abayimbi bayinvestinga nnyo mu kuwunya obulungi bava ku perfume z'emitwalo 5 yes as a star oyina okubeeramu eno studio novaamu abantu ne bagamba Kenzo kyekiri omusajja kye yatukola musanji wa Saddam Rashid Lukwago musanja bamusajja munne kye yatukola yani Ghetto King yajja ne perfume ne malawo week yalina ekigoye alwasigalawo naye ng'ewunya bubi yali ewunya bulungi ng'ekigoye kijja kikulukuta ku madaala bwekiti kati yakwatira ku kisenge wiiki namba yali ewunya bubi anti byadda sibijjukira ne Kenzo awunya bulungi nnyo musajja muyonjo aba smart kati ndoza ndowooza komba otumwanga gundi bwaka ne gubula asala zobiba adamu gwe manye mu kwekomba madde manyi vairota era bunaku mukyekingako n'oba gikyawera ebimwe ndowooza yeli puzzle akala aba vairota nga bekomba nagala nno bano abantu bekomba omwana oli akomba emimwa bannaye noga eli puzzle alina ekibuuzi puzzle ate buli mbozi gy'oyagala alina kati womusanga mu time nakinyumya talekaayo era ngo bagamba omuntu wabanga ali agenda fa ayogera nnyo si gwe balongoosa ekyenda aba yakomayo bami ekyenda kyaluma puzzle but also waliyo abantu kino kyagaye munisendro yagamba muno bandabikira bubi ng'omuntu tawunya era si mukyafu naye nga ayinza okuba alabika obukyafu nga tonamutuukako n'omuntu nakulakira obukyafu wala abantu ebintu bino by'abaana ab'amaanyi bye bivaayo naye ffenna tulina bye twali twogedde era gamaseemu waŋŋamba akagamba ako nga nange era nina abo balina bye baŋŋambye so tobeerangawo ne weetuga lwakuli yagambye akagambo yo it hurts but bw'obanga okiwulidde kikuyambako naye nga kyo kiruma bambi omuntu okigamba omwana oyo so personal hygiene is key it is key
so byonna bibeerayo. Oyina n'okuba ng'owunya okyali muvubuka okyali mutototo ate oli mu bantu then ogenda mufuuka star ne bakujjukirako kuwunya bubi. Ate abawo ne magiki eriwo wakati w'abantu abali abangi okuvaamu ekisusu simanyi kyama kiri awo. Bamikisinga. Waliwo ekyama ekiri awo ekitaaga onnoonyerezaako. Kale kati awo tuvuddewo ono kumbucha